Aliwa kw'omulangira Mutebi kwatuukira mu biseera bya kazigizigi nga Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri ali mu buwaŋŋanguse. Namasole Sarah Nalule Kabejja bwe yagenda okulaba ku Ssekabaka Muteesa yali mu Bufalansa. Ssekabaka yali yeetegudde obutiti bw'e Bungereza n'agendako mu maserengeta ga Bufalansa mu July 1954. Kabejja n'agenda okumulabako. Ekibala ky'obugenyi obwo ekikulu lyali ttu lya Mugema. Era Kabaka Muteesa n'agamba abaamuli ku lusegere nti Kabejja bw'alizaala omwana omulenzi era Abaganda ne bakkaanya n'ekirowoozo kye, omwana oyo alibeera kabaka waabwe. Ebigambo bya Ssekabaka Muteesa byali bya bulanzi kubanga omulangira eyazaalibwa nga 13 Apuli 1955 mu ddwaliro e Mulago, emyaka 7 egiweze leero ye kabaka wa Buganda owa 36 Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Obuganda buyise mu bisoomoozo bingi naye tewali kyenkana ekyokuyiwa omusaayi n'obusambattuko bwa 1966 obwavaako n'okuwera obwakabaka. Buganda bukyebaawo ng'obwakabaka yakayita mu biwenda 3 ebyakayuuguumo nga Namulondo teriiko kabaka agituddeko. Akayuuguumo akaasooka kaaliwo nga Chwannabakka abuze, era kiteeberezebwa nti waayita emyaka nga 20 Obuganda ne bulyoka butuuza muzzukulu we Kimera eyava e Bunyoro ng'azaalibwa omulangira Kalemeera omwana wa Ssekabaka Chwa ow'olubereberye. Akayuuguumo akookubiri kaaliwo mu myanga abeeru okuva mu Bulaaya naye okusingira ddala Abangereza bwe baalemesa Mwanga owookubiri okutereera ku Namulondo n'etuuka n'okutulibwako Baganda be babiri, Ssekabaka Kiweewa ne Ssekabaka Kalema, nga nnyiniyo Mwanga waali. Gye byaggweera ng'Abangereza batuuzizza omwana wa Mwanga Daudi Chwa ku Namulondo mu 1897 nga kitaawe mulamu. Akayuuguumo akookusatu keeko ke Nakoonyeekedda aka 1966 akaavaako n'okuwera obwakabaka mu mateeka si mu mitima gyaffe. Obwakabaka butulimu musaayi, bweppo otunyuunyeemu omusaayi naye amateeka gagamba tebuliiwo. Bakabaka ba Buganda 3 batenderezebwa mu byafaayo byaffe olw'okuzza eŋŋoma n'okutebenkeza Namulondo. Asooka ye Kimera. Owookubiri ye Daudi Chwa. N'owookusatu ye Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Gwe tuzze okwebalizibwako Katonda olw'ekirabo ky'obulamu eky'emyaka 7. Naye Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri mu byafaayo mwali olw'obutatya Abangereza ku myaka 29 n'abagamba timujja kulya nsi yange 1953. Abaazaalibwa mu myaka gye6 weebali weetuli, egy'e7 n'egy'e8 obwakabaka twabuuliranga mu byafaayo naye omulembe Omutebi gubutulaze era tubwenyumiririzaamu nnyo.
obwakabaka gwe mubumbirano ogw'obuwangwa, ennono, obulombolombo, empisa n'ebyo bye tukkiririzaamu ng'Abaganda oba kale ng'abantu ba Buganda. Kabaka ke kabonero era ekitikkiro ky'ebyo bye tukkiririzaamu. Awo nno emyaka 7 tetubala mibale, wabula tugira bamu okukakata kw'empagi eziwaniridde Obuganda. Bwe twali tuteekateeka okujaguza amazaalibwa ga Kalema Kansinjo ag'emyaka 7, twateesa tugatambulize ku miramu emikulu 4. Ogusooka gwe guno gwe tuliko ogw'olwaleero ogw'okwebaza Katonda afuga eggulu n'ensi, okubikka akasubi ku mutanda waffe okuva ku buzaale bwe, okusoma kwe, okuvubuka kwe, mu buwaŋŋanguse, mu lutabaalo lw'okuzzaawo obwakabaka, mu kuwayira kwe. Okuwayira mukutegedde? N'Abagereka temumulaba? N'okukulaakulanya Obuganda ate n'okutuwa essanyu n'essuubi. Katonda kabaka waffe amukoledde ebinene, tumwebaza nnyo.